Zino reason kwengendo yimiriro defending Kisubi Secondary School. It is very important. Abazadde otegeera omwana wo ayino soma ne mu level kye y'amagezi mu wamuzaalira. Oyino tegeera omwana wo ayina soma mu ssomero ki. Tojja mwana wo magere n'omuleeta Kisubi nga yafuna 14. That's a failed student. Oyo mwana musiru. That's a very stupid child. Mu P7 nafuna 4. 1, 2, 3, 4. Omwana wo kufuna 15 mu P7. That's a very dense, hopeless, stupid student and child. Toina muteka masomero g'abaana bategeera. This is why Solomon Kampala taina kintu kyayinza kukola ku Kisubi Secondary School okujjako nnyo enjaga. Why? Yagwa from day one is a very dense student. Bw'oba mu P7 nga wafuna 14. Oli musiru nnyo okugenda mu Kisubi. Kisubi si ssomero ya kutraining abantu bagudde. Tojja mu meeting y'abazadde ne weeyogeza mu busuuti nga wazaala omwana mu P7 n'afuna 10+. That student is not supposed to be at Kibuli. Omwana wo talina kyayinza complete nga Kibuli nga yafuna Kibuli, Kawempe, Gayaza na Magunga. Kisubi baana batwala abantu balina grades ezituukiridde. The fact that omwana wo talina grades ezituukiridde, Kisubi anywa njaga. Enjaga gye wanywa ng'oyimba ye yaleetera abaana b'okubeera ne siliti ID Japanese eyes we tuziyita mu luzungu, amaaso agalinga obutuli bw'eddiba. Enjaga yabayingirira mu lubuto lwa maama waabwe. Kyova olaba ng'abaana bo balina obuuso bulinga butuli bwa ddiba ng'era obunywedde enjaga. Omwana wo talina kyayinza kukola ku ssomero kujjako nnyo enjaga. Tolimba bantu. Teweepaledinga mu busuuti. Teweepaledinga mu bukooti. Akalulu kaakulema. Walemu akalulu. Toyina kintu ky'amaanyi ky'oliko walimba eggwanga ng'ogenda kujjako mu 7. N'olimba abantu ng'omwana we asoma Kibuli yagwa. N'oleeta omwana ataayita mu baana abaayita. Kyasobola osuubula ku ssomero njaga. Loud and clear. Distorting amasomero byakalulu byakulema. Ogenda ozungira mu masomero mb'owa speech ki? Toyina speech. Wanywa enjaga n'ogiteeka mu maama Solomon mu kwekadanga n'efulutukira mu baana. This is why your kids have slit-eyed Japanese eyes kwe weewuunye. Olina amaaso manene. Lwaki abaana bo batunula bati nga Abajapani? Tuteeka condition ku masomero. Tetusobola kukkiriza oddira abaana bo by influence obayingize mu masomero matusobola kulizoninga n'abalala. Omwana w'Ekibuli Ekisubi talinayo kifo kya education. Tebamuteekangako mu basinze, tebamuteekangako mu basinze, takulemberangako kibiina. Omwana wo wamutraininga njaga. Ba-Ankobe, Banubiyaniri njaga, Edimutwe njaga, Taxi Vibes njaga, Zex Birangirangi njaga, Kabaya njaga, munywa njaga. Kati oyinza togamba mu ssomero ngo omwana wange bamuvictimizinga. Stop lying the country. Ebyobululu byakulema n'ebyokuza abaana ne bikulema. Omwana wanywa njaga. Tujje kussa amasomero wansi tutunule. Ichuli muno bamuwadde akazinda yoyeze mu bukooti bw'omu Kiyembe. Era my kid has a bunch of this bogus. Olinda lwa bamukwata njaga nga tewajja kukola complain nga akuweereza. Olinda lwa bamala mukwata njaga mu bagiteeka mu bigundi mu kesi. Ani atamanyi njaga eri ku fire base? Ani atamanyi njaga eri mu Nuupu? Ani atamanyi njaga eri Wakawo Nsimbe? Mulekerawo okulimba amasomero. Tetusobola tuula ku eyo nonsense. Yenna yeepaledinze mu bukooti. Walimba abantu mbw'ogenda kujjako mu 7. N'olimba abantu mbw'era simanya abazungu bakuwulira. Abantu tolina kintu ky'okozeewo kati oddukidde mu masomero ogenda olejja mukwano tolejja. Omwana we anywa enjaga. Anko we Nubiyaniri yagimuyigiriza. Anko we Edimuto yagimuyigiriza. Kabaya gwe wennyini. This is your DNA. Why are you embarrassing yourself to the public? Olimiddwa byonna by'ogamba abantu oli muyaaye. Mulimba bulimbi. Wajjako D mu 7.
wawulidde omulwadde wajjadduka kati asiba wajjakana n'obutabo mu freedom tolina kyomanyi ku freedom woba ali yagala soma freedom wandigenze ku campus n'okola kokose etegeera CMDD bogas temuddamu kuleeta bintu bya kisiru aye parade nze mbaka mu bazadde muba mu justification onoonya sympathy omwana wo anywa enjaga nziramu Solomon Kampala anywa enjaga yagiyigira kwankowe nubiyaniri Edi Mutwe Kabaya can I mention them mbamaleyo mwe mutamanyi nti no ekikolo kye musigeka kunywa njaga yayingira ne mukazi wo n'azaala abaana abalina obuso bulinga obutuli bw'eddiba mu luzungu babayita slit eyed Japanese eyes atudda mu masomero weekyanga ki tuuza obukooti wansi wali olimba abantu bakutekera oli projekiti ya musabba toyina government joyinza kujjako you lie toyina twagamba from day one you can't take out any government cheap talk oli musiru oleeta omwana we ataayita mu baana abaayita nze nafuna nnya 4 genda ematala obuuze nafuna nnya 1 English 2 English mathematics SSE omwana mulembe guno nafuna 15 plus that's a failure ovute mu primary ne 14 nojja nawe ng'osoma n'abaana b'abanno omwana wo mutwale Magere secondary school ekyo yinza okusomesa abaana bo todda mu kulimbalimba abantu mbu bamuwaayiriza enjaga bagimuwaayiriza ki nga gwe taata wo bizinensi yo Daxi Vibes bonna batunda njaga bonna Firebase tujjeyo omuyimbi atanywa njaga tumugjeyo mu Firebase tujjeyo omuntu tulete sexy birangirangi tulete Daxi Vibes oba Edi Mutwe Edi yawe banywa enjaga akwatirira wana abawala mu studio Edi yawe yasinga okwatirira abawala mu studio kino kiganda kyo kinyanzi toyogera ku bintu byonna ku ssomero omwana wo talina kusoma kisubi yagwa yafuna 12 mu primary mwana kyafuna 12 mu primary nga nze ng'amabo Katonda yanyamba nata 12 oli musiru nga nkuwerera ng'ofuna 12 nga nawe nkupaledi nga madubu wayita mutabani wo tayitangako kugenda kisubi ekisubi mutabani wo kyayinza okukolayo kutunda njaga era agitunda agijja mbankobe banobia ninawe wennyini oyina faamu za njaga obululu bwakulema abazungu be wali olimbalimba nabo baagaana toyinawo kintu kyonna kyogamba bantu kati Museveni yakulema okujjako mbo omwana wange bamuvikitimizinga mu ssomero n'olaba ne birediyo pulizenta nga nakyo kyeyogeza mbo wensomye nsitaale nekisiniikiriza amannyo toyina kyoyinza kutugamba twasoma mu masomero gano sigwe gwe gasomesa gasomeseza many prominent people omwana we ali mu ssomero kyamu yagwa teyayita ali dance mutwale Magere secondary school ichuli ulire mbweno odde ku ssomero tandiko tutisatisa n'akaana kakatayita musimanyi bakavictimizinga yafuna mmeka yayita 14 ojja mu ssomero muli abaana abalina ennya kisubi bagambyeko nti waliwo abaana abatalina nnya 5 14 n'ogulirira masomero tewamutwala ekanoni maama wo gye yasomera naawe ekanoni gy'ova ewammwe teri ssomero e Butambala ajja azungira mu masomero g'omu kibuga genda ekanoni maama wo gye yali asomesa simanya jjanjaba midwife kyoba oteeka omwana wo eyo bajja mulabanga hiro mu kisubi tolowooza kisubi ekubyetinza abantu bangi ab'ekitiibwa omwana wo taliimu lekera olimba abazadde n'obusuutisuuti bw'omu kiyembe mbuno simanyi vikitiimu omwana bapulantinga enjaga gwe wennyini taata we wateekamu enjaga ng'aveeka kubanga bizinesi y'omusomero eyo si kusoma si kuyita mwana wo kutundamu njaga era nga gyewawa Daxi Vibes Zex birangirangi nubiyaniri Edi Mutwe Kabaya eyo combination yo you could not take a child to kisubi oli musiru omwana we kisubi akoleki Kampala yenna amaaso gaamugwamu njaga n'agaziwa emimwa gimulinga gya nubiyaniri toyinza tegera taata we oyagala twesimba mu masomero ekyoli nsirike ku kisubi kisubi is a prominent school toyinza kudda mu kwembala singa headmaster bintu bya kisiru mbwa victimizing omwana wo ye yamusomesa ebbanga lyamaze mu kisubi omwana wo abadde asoma alimbalimba mutwale Magere musomero mutwale mwankole mukazi wo gyava taata we veterinary doctor agenda oyiga okuba emikono ente mu kabina
toddamu kutiisatiisa muntu yenna. Omwana wo teyayita ogenda ekisubi yagwa. Nafuna nya Isma nze mutabani wangamba kyoyo. Nya nga njogera n'omuvubuka yava mu P7 ne 11 oli musiru. 11 mu P7 mwese siki. Kati mukama sana akola ki? How many will he get in a 6? Oyo yagwa atunda njaga. Oyo atunda njaga. Mutabani wanywe njaga. Anywe njaga chovola benjaga yafubutukira mbaana bo. Mukazi wo n'azaala abaana nga balina obusonga bw'aba Japan. Gwe weebuuze bana amaaso gavaawo. Baba mu lubuto nga bakubiddwa enjaga. Wanywe enjaga nyingi. Ne trademark y'omu Uganda yanjaga ne wojewa lot. Munaye ayimirira mbaza God. Ensinga nzibu. Mwera simanyi my child was a victimized. Kati ne mama waba kubawo naye yandigabe mulayo we were victimized. Abadde atyo n'omwana. Ulira zine ebisiru bya noopu. Muli basiru. Mutraininga kunywa njaga. Mutraininga abantu kunywa njaga. Bazaake bonna bafuuka banywi banjaga. Omwana wamwete sana mu kisubi. Kino mukibuulire ne mukazi wammwe. Bobi Wine yakwebakako ng'anywedde enjaga n'ozaala abaana nga bayina street ID Japanese eyes. Enjaga yabakubira mu lubuto. Ichuli straight.